omanyife kungu kati nganze natandika okunoonya akalulu kano nga nakava mu kkomera oba ulira sage yaliwo mu kalulu akawedde Kalangala yali mukubali Kalangala yenze yali first suspect bankwata ne bagende wange batukwatira Kalangala ku trail bwe bamala okutukwata ne basoka ne batuggalira Masaka bwe batuggalira Masaka ne batwawula nze ne banjawula mu bannange bonna ne banteka mu safe house Kiboko nevuga ngamba abasajja banjagaza ki kumbe nali simanyi ebyo ebiseera kungweka gwalinga tongoberera nali muganzi nnyo ku social media kuno nali blogger omu kubasinga ate nali nkolera mukama wange Robert Kyagulanyi Center ngandi ku media team nali omu kubakulembeze abali ku media team ye nganza atambuze ekintu nendowooza oba engeri gye mbadde ntambuza amawulire ga mukama wange n'okusonsola bankola bino bwe bamalaawo okunsakatamu ne bankasuka munda nga sibitegeera nabitegeera ndowooza nafanako kuba tumanyi bigenda mu nali simanyi nako yadde ngenda okulaba nga bantadde kabangali nagenda okuzuukuka nga bantuusizza e Kampala ne bantwala ekibuli ne bankozesa statement ne banzijaawo ne bantwala ku poliisi ewandegeya ne nkola statement ne banzijaawo waliwo wa Pastor Senyongaawo ayinawo police station nawo police posta nenkolerawo nawo statement bwe navaawo ne banzikiriza ewaka ewange mbeeraawo mu area yennyini zone bagiyita Kigundu zone ejjinja ne livuga ejjinja liti abatuuze ne batabuka bo baali bakitegedde nga bakasukira police ne batandika okubagana ne police mutuwa omuntu waffe biki mumulazaawo mwamusibyeko agasango n'ebisigadde police neremerako ne basindika n'amagye ne bakuba abantu kibooko ne banzija mu motoka ne banyingiza ennyumba bwe banyingiza ennyumba ne bakola search bwe bamala okukola search baba bamaliriza omusirikale omu n'agamba azijukira n'amannya abali bamuyita Odhiambo n'agamba have you checked thoroughly ng'agamba banne mukebedde bulungi omu n'agamba maybe you can check back again naddayo ye kennyini mbwacekinga kumba akakodyo ke yali akozeho kamanyi yali addidde amasasi ne magazine n'agateeka mu trash can yange gyentereka mu kasasiro kati bajja n'abamawulire baabwe olwagira ne batandika kumfotola bifaananyi ne bambuza ate what is this ne mbagamba you don't know bino nze sibimanyi ne baŋŋamba awo ne gukula ne bakuba zi magazine amasasi ebifaananyi amasasi ne bagakuba ebifaananyi ate abasajja baali basajja abagezi kubanga ebintu biri byali biraganga bikadde amasasi gaali galaga makadde ne magazine zinga ziraga wezeebase zimazeewo ebbanga ne babikuba amasasi bulungi nnyo ne babikuba ebifaananyi bulungi nnyo ne banteeka mu mmotoka bukolokolo ne baddamu ne banvuga paka ekibuli ne banzija ekibuli ne banzizaayo Kasajjagirwa military barracks ne neebaka ebbanga ne banzija eyo ne bangatta mu bannange ku prison e Masaka bo baali Masaka mu prison bwe bantwala ku bannange gye bali ne bambuza baali bakutwalawo ng'olwo mmaze ebbanga kubanga batukwata abantu almost 10 mu something nengenda okusanga nga abantu abamu baali balowooza oba n'okuntabanta abantu ne bagamba wali wabulirawa nga wayisewo almost nga wiiki emu n'ekitundu awo bonna baali bakola zi process bannyenjeeza banziza eno baali banvuga nga abavuga minisita nga zikabangali zikaaba buli kadde bwe banvuga bwe banziza eno bwe banziza eri banziza eno bwe banziza eri abannange ne batuuka ekiseera ne bantulugunya nnyo nekyesitasobola kwogera wabula nze kyenayogera nenkola endagaano ne muzeeyi wange namugamba bwowuliranga nga sizeemu kuwa bazzukulu manya gavumenti eno abazzukulu yabakujjako kubanga ekituufu kyo kirabika natuuka ekyabwe bwe nakomawo nga sikyabitegeera wansi nga bw'obimanyi basibanko kimayinja Kiboko yavuganga nga n'ebitundu ate bano abasajja balina obuzibu muganange ekkungu naddala abali mu chambers ezo safe houses bwe baba bakuba tebakuba nti oba guno mukono kaaguleke bakuba we basanze kati olumu onafuwa engeri gy'oba otaddeyo emikono gino gaadi
osobola okwedefendinga gikoowa ne gisereba ne batandika kubba buli wamu kati guno omugongo nayisibwa bubi nnyo era bwe nafuluma nakwatibwako bannange nengenda mu Aga Khan e Kenya okusobola okwekebejja n'embeera gye naye kye neebaza Mukama Katonda saasangibwamu butwa wabula nga nkoseddwa emu ku bitundu mu mubiri yes mu mubiri gwange kati n'ekirala kye neebaza Katonda nti nawangula akalulu nga siri wako bwa kansala abantu bannonda kansala ku division yes nga siriwo kati nako kanyamba nti bwe navaayo nafuna entandikwa ekirala najjayo mangu kalooni ako n'enziruka emisinde okusobola okufuna treatment n'okulaba nti ntandika obulamu bupya kubanga nadda bizinensi zifudde nalina amaduuka gange nga gaweddewo nalina bitakisi byange bibiri nalinayo kitipa ekyomusenyu nga bakipaakinga dda bakibadda buli kimu ekyo kyona kati kiri awo kyatuula bitakisi bwe nadda wali wasigaddewo kimu ng'ekimu muzeeyi yaŋŋamba nga bw'obimanyi nti bwe wali osibiddwa twakola kino na kino na kino kati bwe nagira nange kino ekyasigalawo nakyo nenkikola nga ndaba tekikyasobola nentambuza obulamu naye nafuna obuzibu natokyalingibwa mu kkomera gye nali kubanga bwe bamala okunteeka ku prison e Masaka baatuvuga ne batwala ate ku military barracks e Makindi bwe batujjaawo ne batuyisa omulamuzi by then yali Guti Andrew Guti yali akulira koti y'amagye ebiseera ebyo n'atusomera emisango nti batusanze n'amasasi n'ebyokulwanyisa ne batutwala wa ekitalya naye bwe yamala okutusomera emisango bannange banyiiga balowooza mbaliddemu olukwe mbadde mbega era nze awaddeyo amannya jjukira batusomanga amannya ku lisiti Nsubuga Muhammadi Sebofu Edward bwe batyo kati bo bali balowooza nze awadde bano abaki amanya na buli kimu era nze asitestinze omusango guno era natokyalingibwa bampisa bubi nnyo bo bennyini naye era ekyanyamba jjukira nze nkulidde mu ghetto ez'okkaleerwe bwayise wandegeera bonna bantegeera bwe batutwala ekitalya nasangayo abasibe bangi abava mu ghetto zizeewaffe era ne bagamba ono dogo talina buzibu twamuleka na muto abamu babasiba dda bandeka naakazaalibwa be bannyamba ntuuka eyo ne bakuba emmeeza ne bagamba no temutulugunya mwana era ne banjawula ne banzija mu gundi bano gye baali basibiddwa ne bantwala mu woodi endala n'embeera eyo nzekka nentambuza obusibe bwange mpola nebaza Mukama Katonda okuvaayo nalwala nnyo engeri gye bankuba nnyo nentuka ekiseera nga nziruka n'omusaayi nga buli bwe ngenda emmanju nfubutukamu muki musaayi system neegaana eddwaliro lyabwe ery'ekitalya ne linnemererwa banvuganakokko ne bantwalako ku lyaluzira Maction Bay bagamba lyeryabwe eddene erya prison ne bannemerera ne banzizaayo ekitalya nembeerawo nga mmira amakerenda mpola mpola naye nga bo bamanyi bakuwa panado pain killers bwe bannemerera neŋŋamba looya wange by then yali Shami mu Malende era omukyalo oyo muganda wange Ekkungu nze omu ku bagenda okuwaayo kyonna kyensobola okulaba nti awangula yakubeererawo omukyala yanjirawo omubiri jjukira mukadde ako abantu bonna baali bankyaye bannanga ab'opposition oba be bansiba nabo bacomrade era nga boogera era ne bana abali bulejjo okumulaba bulungi nnyo oyo ye yatusibya balina akagambo munyampi ye yatusibya munyampi yakolagana n'abasajja naye ekintu ekyo kyankabyanga ekiro n'emisana si wadde n'akamusinze yayina eddiini entono natandika okusaala kungu nga teri swala empitako nga ngamba bwe mba nfudde nsaba Mukama Katonda yamanye amazima anyingiza eggulu asonyiwe n'abaana abasajja kubanga tebalina kye bamanyi ngezezaako balaga amazima bo balaga be baki be batuufu amunange nempandiikira Shami Malende bwe yajja lumu nga batuleese mu kkooti e Makindi ne mugamba amazima ne mugamba embeera eri bweti ne bweti ne bweti ne neetaaga okufuna treatment nangamba lutu ejja bwe munadda katusooke tuyiye ebbaluwa tujja giwa omulamuzi Guti omulage nti embeera gy'olimu weetaaga treatment ne tuyiye ebbaluwa ne tugiwandiika
nenfuna ne lawyer wange ebweru nkolagana ne muzeeyi wange nakwatagana nani ne Shamimu Malende nakivuga kwanga fayiro yali etambulira kumu nga toyina bwe weyawulako mbu ewanu taliiwo jukira ngo already yenze yali omutwe omukulu nga bwe bagamba nti nno nze bantadde kakalu ka kooti bona bayina okubata kitegeeza nayina okusigala munda nenkolagana ne lawyer wange nakolagana ne Malende nawandiika ebbaluwa nga eraga nti nina okugenda okufuna obujjanjabi obusingako bwe najja mu kooti omulamuzi yasooka n'agamba ayina okusooka okuyita mu bbaluwa eyo n'okulaba ne batugoba ne tuddayo ne batuvuga zijjafa nga ne zituzzaayo ekitalya bwe tudda bwe tukomawo luutu ey'okubiri Malende n'ateekayo ebbaluwa n'addamu n'ateekayo okusaba kwe omulamuzi n'atugamba tumuweemu eddakiika kooti n'asaba tugiweemu eddakiika 15 n'esooka neewummula n'agenda mu kasenge bwe yagenda mu kasenge kooti n'eddamu genda okulya nga bansomye ku linnya kubamu abagenda okufuna obujjanjabi nakaaba amaziga olw'essanyu eringi nenkaaba amaziga mu kkomera naye bannange bantabukira era nje olaba era ye gwe batadde biki ekyannyamba tebantabwomu nakutana abalala kwaliko abalala half batutanga mu banches bwe banta ne batugamba nga bwe ekoti we yatugamba nga tosukka wakisona Kampala passport nga bagikutte ndagamuntu nga bagikutte n'ebisigale n'engamba ayizuluka ngende banzijjanje bwe bansambye oba ne nga ndi bweru nsobola okufuna eddembe lyange ng'omuntu nayisawo wiiki emu nayina abantu jukira engeri gye nabeeranga ennyo ku social media nayina abantu bangi nnyo e Bulaaya baali bantegedde ng'era essimu ze nsinga okuba nazo zonna z'ebweru +9 +1 +2 ezimu nga waliwo n'Abannayuganda abankubira nga simanyi gye bava nze nva Vietnam nadduka e Uganda kati mpezeza emyaka 4 ogamba otya mwebale kulwanirira ddembe ne banteekamu awo ssente ssebo n'ensondasonda ngenda okusiba nga ndi mu miliyoni 10 nengamba era nagirinnyirawo paka Aga Khan Kenya nentandika okujjanjabirwa eyo nenfuna obujjanjabi ekyannyamba ne by then President Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atuwaayo ne buli omu miliyoni ezezi biri nazo ne zituuka nengamba kati awo kansooke ntereere mala okumanya ebigenda mu maaso yo gye nava nenkomawo actually omwaka ogwo mulamba nze gwaggwa kubanga batusiba emyezi 8 netuvaayo kati egyo emyezi n'ebiri gya treatment saagifuga abantu era bwe navaayo nenzikomawo nendayira nalayira bwomu mala okulayira nentandika okuweereza abantu bange nensoma ebizibu byabwe zisembaweereza paka na kati naye bwe nali nfuluma ekkooti nalayira ekigambo ekyo tebakyaddayo kunkubira munnabyabufuzi tebakyaddayo kunkuba lwa bunnabyabufuzi olwa tocha ze nayitamu n'embeera gye nayitamu era mu kufuluma nagamba ekitone ennyo bwe naaba nkomyewo mu byobufuzi ngenda kuvuganya oba mwemba bwa parliament oba constituency eribawa oba wa but I will why kubanga they over tortured me nga ndaba siina kyenzizaako obulamu bwali bungenzeeko waliwo n'ekirala kyenti okwogera mu bantu kubanga kyamunda nnyo ekyo kimanyiddwa wakati wange ne mama wange ne taata wange ne mukyala wange naye akimanyiiko kati so ekitegeeza ebyokutulugunya abantu naddala bakwatiddwa olw'ensonga ezekuusa ku byobufuzi nga bannabyabufuzi batulugunyizibwa ago mateeka nnyo nze ndi mujulizi nnamba emu effujjo buli kika kya ffujjo kibakolebwa abasajja bankubanga emigo kati naakatambika ennakola nengamba nti ze n'omala onkwasa Mwami Museveni oyo mulya kafi ku kafi ne simulekaawo wadde olwala abasajja bwe bankwata abasajja abo batugoberera kungundi ku programu eno naye kwebali tebakulya ebintu bw'aba taliiko abaako ne munne era abantu abali eyo nga balowooza nti abantu bano baba tebagoberera baba bagoberera buli katambi kookola ekyo president kyo kirala kubanga omusajja yankwata nangamba kati njagala omulye kali katono nga kawanvu kaddugavu kakubanze kungu nakoma okutegeera nga ntegedde buwanvu bwa musajja saddamu kutegeera kirala nakala
yatuuka ekiseera simanyi oba yali akuba na mulambo nze nga sikyategeera kubanga yankuba obulumi ne bubula nembeera nga sikyawula wabula nga mpulira kigambo kimu wagambye ogenda kumulya kati mulye nga bakubira katambi ako aha era yakaza naye wali osusse nawe yakaza n'akandaga bw'ati tosobola okwogera kigambo bwe kityo twali tumanye enkyukakyuka ezekku nga tumanyi Mwami Museveni tumusiibula ge mazima gwe nkubuulira mazima n'abawuliriza era mbagamba mazima nali ku live video Facebook video n'akakwata akatambi ako bwe kati naye babusalangamu n'akandeetera nalinga awunze naye nga nkalaba neeraba nali njogera omusajja yakuba nze kyasooka nambirawo oluyinga ninga akalaba ba nanzizaako olwogwe bo nemugamba afando nzitira bwereere omusajja yakuba nze zibbatuuni Allahu akibar neŋŋamba Uganda wano weetuuse ebintu ebyo byonna bwe ntuula wansi mbijjukira so ate njagala nkubuulire kungu byatuuka mu bulamu bwange nti byabukosa paka lwendifa ninga eyafuuka bidda tuuka n'obijjukira sisobola kubeera awo bw'omu nembeera mu nnyumba bw'omu bwenti ntandika okugugumuka nakati n'essaawa zino era n'essaawa zino sisobola kwebaka kiro kiramba tosobola neebaka nenzuukuka tekikyasoboka neebaka ngugumuka bwentuula bikomawo byannemeramu ngezezzaako buli kimu kyensobola byonna waliwo eyandagirirako etanzania eyo nangamba waliwo omusawo omulungi ajja kukuyamba akola ng'ebintu by'abachina sima babiyita oba babiyita ani osobola ekintu kisobola okuvaamu ebintu bino binveemu byagaana ogugumuka nolanga bakuba buli kiseera mba ndogootana buli kiseera ndabira ddala nga bazze bankima bantwala buli kiseera ndaba emisaayi naye nga bakuvunaana ki kyennyini kwekyo mu byaddala bakuba bo bagamba ng'oggyeko akatambi ako ke wa recordinga bo bagamba nti bankwata n'ebyokulwanyisa sikkirizibwa byavaawa nganze civilian awo bwe bazimbira fayiro era ku masasi ago ne magazini ezo kwe basibira abaana ba Nuupu bonna wakina Eddie Mutwe, Nubian Lee, Danny Magic, Mbogo, bani bonna sensa fenna twali almost 100 and plus. So ekintu ekyo ebintu bibiri enye bisinga okusumbuwa mu bintu ebyo omugongo gwafa era waliwo ekintu bakiyita oba nkiyite gata oba gata kyentera okwambala bangamba gujja tuuka ekiseera gudde mu gutereere bagusamba naye nina okukyambala ebbanga lyonna era ekintu ekyo nkyambala sikyasobola kwambala lugoye nga tekiriimu then olabikoyita mu mbeera nzibu nti waliwo ekyakkolebwako kyomanyi gwe kyotosobola kwogera mu bantu nga kiri wakati wo ne bazadde bo ne mukyalawo yes era nabo tebali kyogera again noyogera ku mugongo again noyogera ku gumuka okwo sisobola yadde okwebaka yadde ettondo ekinene nnyo nze muganda nge kungu nebaka ssaawa 9 mu buliri nebakamu essaawa egi nyingira obuliri ssaawa 9 era abantu abasinga bangamba naye gwobeera online tovaako buli kiseera obeera online obulamu bwange bwakubeera ku ssimu kubanga ntuka ekiseera nenkowa naye nga sirina kyakukola nenkowa laptop nenyambala obugalubindi nenjivaako nenzira ku ssimu bwentyo bwentambuza obulamu bwange so ntuka ekiseera nenkowa naye essaawa yange yeemu bwemba neebase era bandeka gamaka gali oke gamale ngatereera ampuliriza okay tutuuke wano okomawo so mbeera etambula osalawo gamba sikyadde okufiiririra oba kukubwa lwa munnabyabufuzi lwaki ekyo nakisalawo olw'ensonga ezimu oba endala ndaba kye nafuna kyali tekimmala ku kiki kye nayitamu
natuuka ku ground nga demands za amaanyi kungu abantu bebalaba obukulembeze si bwe buli abantu bemulaba abasiba amataayi ne bakuba ebikalu obukulembeze si bwe batwe babutwala omukulembeze oyina okufaanana abantu b'okiikirira toyina kuba bukubi bikalu na kuba na perfume za bbeeyi na motoka za bbeeyi obwo si bwe bukulembeze awubeera malala oba mukweraga ate nga beweragirako baavu bannaku webale nnyo kubanga bo bakwesiga ate abantu ffe twerabira kaneeteekemu kuba nange ndi mukulembeze abantu be bakama baffe gwe sooka weebuuza abatusingako bonna abali ku levo za waggulu kuviira ddala ku president basigala bakomawo mu bantu naye nga balina buli kimu balina ssente balina emmundu balina amakomera okitegeera balina obuyinza naye atuuka ekiseera n'agamba no kanzireyo mu bantu n'omuwulira nga ali Kabula Maido n'omuwulira Kawempe Kabula Piiti Masaka kitegeeza ki nti abantu kyekikulu naye nze bwe bamala okunnonda bwe mmaliriza ebyo byonna yonna process nga bwe njiba nnyonnyodde nakomawo ku ground okusobola okulaba nti mpeereza abantu bangi nze okwawukana ku bantu abalala bonna abakulembeze muganange ekkungu nze eri gye nkulidde gye nsomedde gye nnina bizinesi gye nnina abazadde nti ne bwe mba nnemereddwa bagamba atujja gende wa mwami Mutebi Moses yazaala ekyana kino lwaki tekitukolera nenyimuka bwe ntuuka ku ground nasoma ground ne ngamba abantu bano beetaaga kubakolera kikubanga nawangula akalulu nga saaliwo bakalonda ne bakakuuma paka kukalangirira nowangula nempangula nga siriiwo sitaddeemu nti sente za dyara fomu sitaddeemu nti sente za kukuuma kalulu kange sitaddeemu nti sente za bano ba agenti oba kiki tewali kye nateekamu wabula nali kitalya nga ndi mu budde bwaffe obw'okuwummulamu awo ssaawa 8 n'akamala okulya ekyemisana muzeeyi yazze n'aŋŋamba wawangudde neŋŋamba ate nawangudde kavudde wa Katonda nze atabaddeewo oba so abantu bano bwe nadda ne mmanya nti balina bizibu ki abantu be waffe engeri gye tuli mu migotteko obukyafu bungi kasasiro mungi bwe nva kasasiro ne mmanya nti kyekirala nti embeera y'abantu eya bulijjo gye balivinga the cost of living is high abamu tebalina mirimu abalala tebaba na kyakulya abalala abaana tebasoma nemmanya nti kiki ennina otandikirako nti biri biyinza okumbeerera ebizibu okusinziira ku kafo kennina akafo kennina ak'obwa kansala nga kagaba $2,800 omwezi $2,800 tosobola kutwalako kasasiro nga kalina ebyalo 6 almost mu buli kyalo n'osigazaawo kubanga buli motoka ya kasasiro muganange kungu etwala emitwalo ekitono nnyo 35 kati kasasiro omuntu alya buli lunaku agenda okuziba bw'oba omututterera ekitono nnyo olina okuyisawo omwezi gumu kale oddemu oleete emmotoka ebayitemu kyova nti yo KCCA abasala akodio n'ekivaako etwala byakukkubo n'ebagamba beesasulire nga ki kasasiro n'ebawa private companies ezo Uphill Nabugabo n'endala Hilltop zisobole okubajjangamu nga basasula nusu oba 10,000 n'ebisigadde by'essaamanya by then kati abeewange nagamba guno omusaala nze sijja kugutwala obukadde 2,800 nengabanyaamu nengamba ngenda kufunako abeera abagenda okweranga ebikubo byaffe ngenda kufunako abalala bagenda nga gogola emyala tusobole okwebeereramu then ngenda kufunangako n'ebimotoka byaki byakasasiro nennondamu n'abaana baabwe abamu nembagamba nti kati buli muntu agenda okukola ku motoka ya kasasiro buli lwejja wa mutwalo munaabeerawo nti ye nenfunamu abaana abamu ne bajja ne batandika okukola ku motoka ezo ezakasasiro nasaba abasajja bali nembagamba nze nja kutikkisanga abaana ba mu bitundu mungenda nga basasula za motoka abatikka nze mbejjiranga enowa mu bitundu byaffe nengabanya omusaalo ogwo nemanya nti mu buli kitundu emmotoka ejjanga kuddayo buli luvannyuma lwa wiiki mmeka lwa wiiki 2 kyenzize nga nkola okutuuka bwe nayabika bwe mmala okwabika neŋŋamba kati nkoze ntya kampumulemu neŋŋenda nennumba kubanga tebannonda bw'omu nempandiikira Kazibu Bashiri ebbaluwa ng'omubaka wa paalamenti ku bizibu ebigenda maaso mu kitundu teyaddamu nempandiikira Lord Kansala gwe baalonda by then omwami baali bamuyita
manya yesigera bidde sijja mentioninga linnya lye ku lwa security ye ne muwandiikira ebbaluwa naye teyanzirira ne numba meya wa division Mwami Serunjoji ow'eddembe ne munnyonnyola n'agamba Nsubuga naawe ensonga za KCC ozimanyi abasajja tebaatuwa buyinza devolution teyakolebwa buyinza babuleka eri naye kye tugenda ngukola tujjanga kujjawo ebya main ebya main ebyokukubo katumekinge sure nti no bebateeka ku kkubo bivangawo buli lunaku then ebirala balina kuyiiya nga baddira basasula ki emmotoka ezo eza private kyekyokka kye tusobola okukola tetuyinza kusukkakaawo nensigala bwentyo nga ntambuza omulimu nga lwenfunyeyo lwembalongoosa ekintu ekyo nekimpa ettutumu ly'amaanyi mu bantu era neŋŋanja nnyo mu bantu abantu ne bagamba kati this time around tukooye okulonda abantu nti Serebu Adam Kungu akola ku Radio 4 erinnya lye tuliwulira nnyo ajene waffe mu Kawempe South yesimbe ebyo tubikooye kubanga ono gwe twalonda yali akola ku Bukedde ng'afuuse w'amaanyi ne tulowooza byayogera byajja okukola ki okukola naye teyabituukiriza kati naffe tugenda kutandika kulonda abantu betumanyi abantu okuva mu ffe nange bwe batandika okwogera ebyo nga jjukira mbabeeramu nga mpulira buli omu ekyo kyayogera ne ngamba owa engeri gye mbabeeramu kanzireyo munayi nno nalina ka senior 6 nali nakagwa saafuna principal pass 2 nafuna principal pass emu ate nasoma biseera byadda neddayo nenzirayo waliwo ka program bakayita HEC nagenda ku Multitech Academy University of Ogimanyi eri Usapolo ningenda nemba nnyonnyolamu embeera ne bangamba ne you have senior 4 ne mbagamba yes ne bangamba gireete bwe ngireeta ne bampaka program bakayita HEC kali equivalent to senior 6 ne nkasoma eya bwe nkamaliriza ka certificate ako ne bangamba there you can upgrade for the degree ningenda nenkola degree in public administration and management nensaba nebaza Katonda nange ne graduating nengamba omwana w'omunaku naye asoma n'amala nange mmaze okusoma nti amiina nentandika nendaba ng'ekifo amazima nkyetaaga nenumba bakama bange mu kibiina ate ngenda okuwulira nga bebanzizaamu sibitegeera nagamba ki ate nga waliwo omukulu atandise n'okunkuba ekikono ekifo kyo ombaka wa parliament ombaka wa parliament wa Kawempe South so mufunze tebakuwa bendera mu kalulu akawedde nagifuna no ngamba biki byo tebagenda kuwa kusinza ku byowulira tosobola kulabirira wa muliraanwa ng'owuwenjala emuluma kungu kino tukyogere nga fembi tuli basajja bagezigezi ng'ebyana by'embaata gw'osobola okulabirira omwana w'omuliraanwa ng'owuwenjala emuluma tekisoboka kati gw'osuubira Robert Kyagulanyi Ssentamu okuwanza etiketi nze Nsubuga nga waliwo muganda we Nyanzi Freddy Ssentamu ekyo kisuubira naye nga wayita mugundi Kyagulanyi yagaba bendera nze kati automatically kasita nalaba ekyo ne bwe mbaddewo mu kibiina kubanga okuva lwe natandika okulaga interest ebikono ebizze ebinkubwa n'ebyembadde empitamu kyandeetera okuwithdrawinga ne ngamba no sigenda genda mu process yaabwe nga ndaba teri free and fair ne Kyagulanyi yagaba bendera automatically oli muganda we waliwo committee waliwo team egenda ku ground okulaba bajja oli ddala muganda we omukulu Nyanzi Freddy Ssentamu alina amaanyi mu kibiina yabadde akulira kunga abantu bonna abamanyi baba recruiting abalaba tebayinza mumaki bendera kyayagala ekyokubiri bwe tuba tugenda mu vetting process sisuubira nti ejja kubeera fair ku side yange nga naye mwalaga nga tuli mu ffenna ebyo ebintu byonna nabiraba ne mmanya nze muganda wange Adam Kungu nsobola okutuula wansi n'ensoma ne mmanya embeera z'obuntu n'embeera ki situation mwendi bwe nasoma embeera yonna nalaba amazima ga Katonda nga wano tewali mwaganya gugenda kumpa kaadi nengamba kanzireyo ewaffe jjukira kati nze ku ground already bammanyi balinze kintu kimu n'ekitebe we kiri nze yakisembeza kyalikamu kya nembabbirako wano waliwo ettaka eritundibwa ekavule ate main road wasava
bwe mbabbirako ate n'empolota balandi roads bonna kuba bonna bamanyi ne kitange bakwano ba kitange nabatuuzanga muntu ku muntu nga muzeeyi Ssuula tukoze tutya twandeetaze ekitebe kyaffe kino okusembera wano tukusaba sente zoyagala tugenda zikufunira ate ne bizinesi zo tezijja kutambula bulungi kubanga already tumaze okugula munno wali muyonjo olowooza kiri kitya nembaperereza naperereza almost family nga 8 okwekanga nga wonna tututtewo bwe tutwalawo nga nange nina ka interest nina byengoba muli ngamba wali eri akadde bekanatuuka abajja kunyigira ku liiso omwana ono yakola omulimu bwe guti ne bwe guti munnange ekiseera bwe kyatuuka bwe nalaba nga balemezzaamu nga ndaba tebajja kubeera free gyendi nasalawo ne ngamba ekibiina nkyagala nkiwa ekitiibwa kuba tosobola kuzimba nnyumba ate n'osula mu kasiisira ekyo tekisoboka ate tosobola kuzimba nnyumba n'ogitemako omusingi nasalawo ne ngamba ennyumba yange kebeerewo kaŋŋende njigge kubanga namanya akawaayiro ka pate kagamba bwe weetaba mu kalulu oba mu pate primaries neowangulwa oyimirira mabega gaani goyo akuwangudde jjukira nze nzize enteekateeka ekifo kino eky'obubaka bwa parliament nga nkola ebintu ebyenjawulo nafuna na lobbyinga na ambulance ekyo badde okimanyi bakwano bange bwe gambye abeebweru bwe nababuulira kikyenjagala baagattagatta ne beesonda ne bandeetera ne bangulira ambulance kika kya Ford mpya kuviira ddala straight mu America factory made erimu buli kimu kalaso mweri mu kawempe era ya steering kono kulaga nti yeeri si yeeno kubanga ezeeno zibeera ku right naye eri ku left so yatikibwa nejja special nga abantu beekawempe yogedde ku bye wayitamu ekibiina kyammwe kino ddala kiricognizinga does it reward contribution y'abantu ne okubonaabona kwe babonaabonamu nali ne Sauda Madada lunaku wiiki eri ku TV natuuka n'okuga nti kunguze sikyasobola kuzaala mwana nina baana wange namufiirwa lwa kibiina lwa struggle bwe baatusa okugaba bendera teri n'omu yakoze eki yajjukidde bino byonna bwe mpuliriza emboozi yo ekwataganira ddala kumpi kwagala kufaanagana ya Sauda Madada nze ate kyennenyaamu Sauda Madada anansonyiwa kungu n'abatuwuliriza kyenjagala mumanye struggle tebayita muntu tewali agamba jangu ekyo oli takikulimba nze bino byantuusibwako naye byantuusibwako era siina gwe nnenya siina gwe neevuma wabula neevuma nze yasalawo okuyeekera bano gavumenti eno okuva mu buyinza nenenya nzekka era bino ebyantuusibwako sinenya Robert Kyagulanyi Ssentamu era siginenya nti yanyima kaadi kuba ne kaadi yayo saagigisaba natuuka ku leve egamba nze nsobola okwezimba nsobola okwewanguza nsobola okwekolera okwefuula kikyendi kati there is no reason lwaki ngenda nembakola ki nembateeka ku pressure ate simanya bandi warding no nasituka ku bigere byange n'amagulu gange abiri nze kitange wa NRM nnyo toyinza namugamba ku kibiina kirala naye namwawukanako ne mugamba ssebo okusinziira ku byendabamu ggwe ne byendaba byewandifunye si byewakola ki si byewafuna kubanga jjajja wange ye yalina kalina ku bombo kwa 21 Ematugga oba olaba waawo ekikalina ekiri awo bombo kwa 21 oba Ematugga kwa 21 olaba ekikalina ekiri awo Ematugga si kwa 21 sorry Ematugga olaba ekikalina kye baakuba emotoka we yagirira ekyamafuta bwe kyagira kikalina kye bakuba batya kikalina bakikubako gundi ya waggulu fulo ya waggulu yo kati anzaawo wenzaalwa Ematugga jjajjange ugaali maka ga jjajjange egaali gasinga yali asinga obugaggaawo yali musajja mugagga nnyo era yateeka ssente empitirivu mu gavumenti ya Mwai Museveni okulaba ng'ejja mu buyinza ebintu ebisinga ebibyo byonna byatwalibwa ente zaatwalibwa tataaze kati nze bwe natunuulira muzeeyi wange ate nga yakkiririza mu kyakitaawe
kyajjajjange nze nabiwakanya ne muganze nabagamba nsobola kuwagira muntu gwe mwateekamu buli kimu nga gwe toyina kyoli wadde bwala disi mu gavumenti eno gwosigala oza NRM jju toyina kyofunyeemu kati owoza NRM jju kuki ofunye ki ne mugamba no nze mpese nze ngenze kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu yadda gyenzira ne tumufunyeemu naawe sijja kwogera bwentyo kubanga simanyi kyenja kufuna maaso kati ebintu bya jjajjange ebisinga ne bitwalibwa bwe bitwalibwa tataye ebyobugagga bye byonna ate ekirala ekikwewunyisa muganda nga Adamu Kungu jjajjange babuzaawo mubuzi mu byonna bye yakolera gavumenti eno bakomekereza bamubuzizza obubuza kati nze bwe ntunulira muzeeyi wange ne ngamba nze bino sijja kubikkiririzaamu nze sigenda kubawagira kangende ku ludda oluvuganya okulaba nti tujja abasajja bano mu buyinza n'okusinziira eggwanga nga bwe litambula nze ndabira ddala ng'eggwanga obwenkanya butono nga nze omu ekyandeetera obutakkanya na muzeeyi wange n'empeta n'eŋŋenda eno so bwe mpeta okudda eno sisobola kkeera ku makya kunenya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bankuba bankola ki biki nga sisasuddwa nedda teyampita teyakeera ku makya kuŋŋamba nsubuga jangu tukurikuluuti nze ogenda kulwanira wano no nze kennyini nakeera ku makya ne neesiimira olw'embeera n'ebyendaba ebigenda maaso mu ggwanga n'ensalawo ne ŋŋamba kanumbe ku ludda oluvuganya okusobola okulaba nti nwanyisa abasajja bano bave mu buyinza so ekyo kiba kitegeeza ki nti nze nsubuga bwe mba nsazeewo okujja nga nze obwannamunigina ku bubaka bwa paalamenti obuzibu era si bwa Kyagulanyi na kibiina kya National Unity Platform ekya NUP nalaba ng'embeera mu kibiina munda tempa mwaganya oba tetunuulidde tegenda kumpa mukisa nengamba sijja kwetaba mu party politics kangende nnyimirirewo nganze nze kennyini mbeere ekibiina kya byabufuzi okusobola okulaba nti nno nunula abantu bange ab'Ekawempe South ate muganange Kungu bw'otunuulira mazima ddala nze nga nze omu ndi mutuuze wa Kawempe South ndi mwana nzaalwa mu enkolera ebizibu bya Kawempe South nze mbimanyi namanya nti bwe naagenda kubali abagenda okutuula ku vetting abaana abataano oba omukaaga kubona bonna abatuddeko oyinza n'okusanga tekuliko mwana nzaalwa ya Kawempe South nga tajja kutegeera bulumi bw'abantu nze abadde n'abantu bano ng'omukulembeze waabwe manye ebizibu byabwe bye bayitamu nti abavubuka tebalina mirimu emyala kasasiro muyitirivu nnyo emyala miyitirivu nnyo mingi nnyo egimu tegizimbiddwa enguudo ezaffe bw'ozitunulira mu Kawempe South twatandika n'okubuuza oba abantu b'omu Kawempe North ye y'abagagga eyaffe South ye y'abaavu naye ng'ate bw'otunuulira mu Kawempe South mwe muli almost eddwaliro erisinga mu Uganda erya Mulago Hospital mu Kawempe South bw'otunuulira efa abalina university esinga mu Uganda ne East Africa Makerere University naye nga neebuuza lwaki ffe tetubaako wantu wonna wonna we tutuuka so ekyo bye bimu ku byanzijayo ne ŋŋamba sigenda kulwanagana n'abasajja bano ku nsonga ya ticket kubanga nkimanya at the end of the day muganda w'omukulu balina okumusuuta oba okumusukkulumya ku ffenna abayinza okuba muki mu race singa race eyo yali free and fair ng'erimu abantu nganze ensubuga n'abalala abava mu Kawempe nga ba mu Kawempe nali ngenda ku participate ng'era nandibaddemu ne nagitunuulira ng'amazima waliwo package gye batuleetedde gye baimportinze okuva somewhere ne bagireeta ne bagituteekamu ne ŋŋamba no kati ate ngenda okutunuulira package nga nzito nnyo ng'erina obuzito bw'amaanyi nnyo nga sobola kulwanagana nayo mu kibiina ne ŋŋamba nze kati bwe kiba bwe kityo kangende wansi emmundu etokote era muganange emmundu etokota muganange Adamu Kungu emmundu etokota Kawempe South omuliro ndowooza ojja kugulabira mu box eri abalowooza nti nno okulina n'omukulu bagenda kufuuka nabo bagenda kula nabo byennyanja olw'okuba babeera ku mwalo bakulya byennyanja paka ebbanga lyonna naye kyenyinza okukakasa kyebalowooza kikyamu ffe tulina n'eŋŋombe egamba tovimba nga tovaawa nga tova Kawempe ekigenda okubatuukako bajja kukirabira mu box nze nkimanyi nnyo nnyini ddala nti eno luutu actually kati olutalo lwe tulina
tuli mu kulwanyisa abasajja ba NRM, National Resistance Movement. Bayina obuntuntu bwe bakola ku ground. Bano abakulu bwe baamala okubakwasa obuyinza naddala abakulembeza abamu abali ku ludda oluvuganya. Jjukira Luutu ewedde be basinga okuwangula ebifo ebiyitirivu bwe baamala okufuna obuyinza. Abamu bagenda Canada, abamu ne badda mu kulya bicepere, abalala ne batandika kubeera mu zisawuna nga boota muliro. Tebadda mu kufa ku bantu, abantu ne babonaabona. Kati abasajja bano bwe baatula ne bamanya nti biki bye basobola okukola okulaba nti nno beddiza obukulembeze bwe twali tubawambyeko. Ebimu ku byo baatandika okusitoominga ebintu byaffe bye twali tulinamu amaanyi. Byesaagala kwogera ku media kubanga nkimanyi bajja kumanya nti tubategedde, wabula eno ewaffe ffe twabazuula. Era bwe bamala okujja baatandika okukwata ssente empitirivu kuwa ekyokulabirako. Damuliro oyo bamuwa ssente empitirivu nnyo n'atandika okulumba abaana mu ghetto. Abaana bali awo bali ba anirule bafuuka bakyetwala. Tewakyali abagambako, tekyali abakuba ku mukono. Ne batandika obbawa ssente empitirivu, ne batandika obbawa ebintu ebyenjawulo. Kati gwe bw'oba oli mukulembeze ng'obadde tobeera mu baana bano nga tobafaako, baakulonda oli Canada, amazima ga Katonda ng'abaana bano bafunye omuntu abawa ebintu bwe bityo, golooza teyabadayivaatinga n'abajja ku mulamwa. Era ffe tulina olutalo lw'amaanyi nnyo nnyini ddala muganda ngada mukungu olw'okumakinga sure nti nno abaana bano tubazzaayo ku nkola n'okubasomesa okwagala ensi yaabwe. Kubanga bwe bamala okubanyigiriza ennyo babaleetera kasenda abaguzi ke katya keeko okutandika okubawa ebintu ebyenjawulo. Baatandika okubawa ebyalaani, baatandika okubawa pikipiki ez'obwereere, ne batandika okubawa ssente, abalala ne batandika okufuukira ddala ba agenti nga bakolera bano abasajja, ne babateeka ku payroll, abalala ne babayingiza mu KCCA nga basupervisor, nga bali omwo oli ali ku listi y'abasupervisor naye ng'amazima takeeranko na kubuuza oluguudo lwa Bombo Road balwera bati abalwera bavaawa nga tabamanyi nako wabula ng'afuna omusaala. Bano abasajja baaterekamu abaana abo oba abantu abo okusobola okulaba nti nno babajja ku ffe. Ate ffe abakulembeze bannaffe be baalonda nga tebaliiwo, tolina bw'oyinza kuba mulango kuwa ekyokulabirako. Kati tunuulire wange mu Kawempe South, omubaka wa Parliament nali munoonya nga ninga anoonya empisa etunga olugoye, wenva wenzira ne mbuuza bannaye omubaka yalagawa. Bw'omukubira akasimu takwata, bwe kayitamu kavuga ebbanga naye nga tewali akaddamu, bw'oddamu n'okakukubako kaba tekaliiko. Kati n'otuuka ekiseera nga toyina buyambi, naye ng'abaana bonna obalaba nti geto ku geto bagenze bazikola ki? Bazirumba. Naye nno ffe ngaffe abaana abaalyanga emitwe gy'ebyennyanja, ekintu ekimu kye twakola bwe twalaba nga bali batandise okuleeta ssente empitirivu, batandise okukolera abaana ebintu ebyenjawulo, twatandikanga okutuuza abaana nga tubannyonnyola, ssente muzirye ne mumanye ki ekyokukola, ssente muzirye ne temutunda nsi yammwe, ssente muzirye ne mumanye kino kyalo kyammwe, ssente muzirye ne temwerabira waalingayo abavubuka basobi abalinga mmwe baabakozesanga emirimu data games mpitirivu nnyo. Naye gwe sooka weebuuze enkomekerezo ya sobi yakomekerera etya? Twatandika obbabuulirira ne tutandika okulaba nti nno tubannyonnyola, era abamu twebaza Mukama Katonda ne bavayo ne basobola okumanya. Wabula ekintu ekyo Luutu eno ne kikosa nnyo nnyini ddala political wave. Era gwe buli munnabyabufuzi ajja ng'okimanyi oli wa ludda oluvuganya, naye ng'obadde tobeera mu kitundu ekyo, nga tobeera mu bantu abo. Mujjukire nti abantu naddala abantu ba bulijjo nabo bafugiddwa bubi, tebafunye services. Gw'olonda otya omubaka wa Parliament yadde okuddamu okugamba nti woofiisi eri wano nga talabikako, wabula omuwulira mu sawuna ey'okutiika wotero, omuwulira mu sawuna ey'emakinde, omuwulira mu buntu obw'enjawulo, naye nga tasobola nakuddamu kugamba nti agenze mu Parliament ate bolinze ekizibu kyo ABCD oba asobola okukikuteeseza. So ekyo kiba kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu ba Kawempe South oba abantu abina ewaffe gye tuwangaalira mu migotteko tebaafuna bwenkanya. Abasinga ne batandika okuzannya oba okuweta mu bifo ebyenjawulo. Kati buvunaanyizibwa bwaffe
ngaffe abatuuze ba Kawempe South n'ebitundu ebirala ebikola ekibuga Kampala n'eggwanga lya Uganda okutegeeza bannayuganda abantu mulonde abantu ababamanyi mulonde abantu abammwe muleke okulonda abaserebu mulekerawo okulonda abantu olw'amannya kubanga kino kigenda bakosa nnyo nnyini ddala kino kigenda banyegereza ate mugenda kutuuka ku level nti nno kino kiba kyali kituuza kubanga mujja tuuka ku level ng'ate gwe musuubira nti nno gwe mwalonda agenda kukola ng'ate ye talina waagenda kukolera tewali waagenda kuddamu kulabikira so twongera okubakubira omulanga musobole n'okumanya musobole okutegeera nti ono gundi yazze atubeererawo ne bwe tukuba omulanga asobola okujja kubanga bangi nnyo bannakigwanyi zibaze bayitirivu nnyo abantu baatudde wansi muganda ngada mukungu ne babala nti batya ekisanja kirimu sente mmeka nti bwe kibanga ekisanja kya parliament ekya member wa parliament kirimu akawumbi kamu ne milioni ezigwamu oli ajja kumanya nti ku account ninako milioni 3 kangende investing esente zino mu bantu ba Kawempe South milioni 3 bwenze kwata milioni 3 ne manya nti nno nsobola okuwangula obubaka bwa parliament ngenda zisiga mu bantu abo mbeerabize baleke na kujjukira nti nno mu Kawempe South oyo si wa mu kitundu oyo baleese muleete so yenga abaze nti nno akakawumbi kamu plus akagenda okuva mu kisanja kagenda mukolera so tufunye abantu bannakigwanyizi bangi nnyo nnyini ddala abategedde akakodi ako era akakodyo katuzaalidde obuzibu nti abagagga bangi bayingidde ebyobufuzi ate abagagga bangi bastorminze political parties kubanga kati njagala okuwa ekyokulabirako bategedde nti tiketi ya Nuupu yeetunda kasasula gifuna Allahu Akbar Allahu Akbar kati gwe tunula ogenda okufuna tiketi ya NUP basasula sijja kugamba nti basasula naye gwesooka gwesooka weebuuze muganda ng'adda mukungu nze sigenda kugamba nti basasula naye weebuuze ewaba omukka tewabula muliro lwaki abagagga bettanidde nnyo tiketi eyo era gwesooka kati okusinziira ku byakavaayo okulonda okwakaggwa ojja kutunulira olabe nti abasinga abawadde tiketi kulwani akumanyi tebabawadde tiketi lwa ground ekyo emirundi 10 ku kinne wakyo nkiwakanya results ojja kuziraba tebabawadde abamu abasinga baŋŋambye nti nsubuga ofuuse nabbi nabagambirawo waliwo omuvubuka bamuyita Katoka Weesa mumanyi namugamba gwe tebasobola kuwa kaadi kubanga mukodomi wa Sserunjo gyakwesimbyeko mukodomi wa Sserunjo ani amwesimbyeko ali awo omwami osima bamuyitaani naye nagenda okukola okunoonyereza nga mukodomi wa Sserunjo gi namugamba tebamuwa Allahu Akbar yakomyewo aŋŋamba gwate oli nabbi era mwebale kubeerako eryo ly'ettaffaali lye mutadde ku nkulaakulana ya naffe Uganda era muganda nange Kungu nzikiriza era neebaze n'abakozi ba Radio 4 okutwaliza awamu olw'ensonga nti bavayo ne batuwa obudde n'okuzimba eggwanga lyaffe Uganda saawa 24 babeera bakola okusobola okulaba nti batukuuma nga tumanyi era nga tutegeera n'okutambula n'ebiki ebigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda ekirala eno eradio yokka nakano kankayiseewo okkiriza eno eradio yokka gy'oteekako n'omwana omuto n'agiwulira omuleka n'otambula n'ogenda togisuubirako bya buwemu na bintu byonna ebikyamu abantu ba Kawempe South mbakubira obulanga obutanneerabira yenze omwana wammwe Nsubuga Muhammad MP2B Kawempe South 2026 akuume jambo